1087 ye ali ku tiketi ya NRM. Christine Nakye afunye obululu 57. Wanera polling station B eyakitengeesa omukulu babiri Kabanda afunye omukyala babiri Kabanda afunye obululu 105. Ye Juliet Kakande afunye obululu 158. Amusinzeeko obululu 8 bwokka. Ye omukyala ono Catherine Christine Nakyejwe afunye obululu 73. Obululu bwafunye bwe tutunuulira polling station zino kubaddeko obululu obufudde tugamba kuliko kubaddeko omukyalo omulala Maria Florence ono afunye akalulu kamu atekerako n'omukyalo omulala Nanyonga Hadija ono afunye obululu 6 okuva ku polling station eno yakitengeesa B. Ne wabawo obululu 7 sebo obufudde invalid votes nga bafunamu akalulu akalungi. Bwe tutunula ku polling station eno eyamizinga omukyalo ono babiri Kabanda afunye obululu 10 ate Juliet Kakande n'afuna 1013. Awo Juliet Kakande yasinzeeko. Juliet Kakande afuna 1013. Ate yon omukyala Juliet Kakande afunye obululu 337. Catherine Christine wa NRM n'afuna obululu 1013. Ndowooza mbadde kati otegeerekese ti ku missing station omukyala babiri Kabanda afunye 10 Juliet Kakande afunye 337 Nakyejwe Christine n'afuna 1013. Akkiriza mukama wange nkutwaleko mu bululu buno obwaba president nga ate we kutambuddemu tujja kwongera okutegeeza abatuwuliriza nti ffe bye tusoma wano si bye byenkomeredde. Byenkomeredde omukulu agenda kubeera ng'abituwa ng'asinzira ebyekyambo g'atugulire ng'ebyo binaabeera. Bwe tutunula ku polling station eno eyakitengeesa Muslim Primary School A. Omukulu Robert Mawa asobodde okufuna tafunyeewo ku polling station A. Lendako takutteewo wadde. Takutteewo yadde ku A. Omukulu Nancy Kalembe n'afunawo akalulu ke kamu. Nancy Kalembe asinze ne Robert Mawa awo. Ndowooza engeri gye wabaddewo abakyala batumusuubira okumulonda kubanga n'abakyala baabwe beetaaga okuliidingako eggwanga lye. Omukulu Kyagulanyi yafuna obululu 285. Ate omukulu President Museveni n'afuna obululu 65. 65. Esebo. Engenda maaso. Polling station eno eyakitengeesa B. Omukulu Robert Mawa afunyewo akalulu ke kamu Kalamba. Ate omukulu President Museveni Tihabura n'afuna obululu 122. Omukulu Kyagulanyi n'afuna obululu 266. Bwe tuvuddeawo mukama wange nakutegeezezza nti sebo mwantaddemu amafuta agamala. Nsobola okutambula neneeyongerayo mu Kidda Playground. Kidda Playground eno erina polling station yo eri emu terina A oba B. Wano omukulu Kyagulanyi Ssentamu afunye obululu 415. Ate omukulu Tihabura Museveni n'afuna obululu 59. Wano era sebo neeyongeddeyo ng'era kyatambula nga amafuta gajjudde. Nsobola okutuuka ku polling station eno eya Ddogero Kyasunsu. Ddogero Kyasunsu be basajja abo boolaba abasinga koodi Kampala okutunda emipiira gy'emmotoka abo. Be basajja baavuddeyo ndowooza ne bajja ne balonda eni. Amusinzeeko obululu 209. Manya 109 rather. Esebo. Bwe tugenze mu kibuga mu tawuni wakati. Tawuni wakati wano gw'okusinziira mukama wange ng'ekibuga Masaka wate we kimanyikiddwa nnyo nga kirimu opposition y'amaanyi. Era ebisinga polling station ezisinga obungi ekibiina kino ekya NUP kye kibadde kigezaako okuliidinga. Polling station eno eya Batasero A. Olw'okuba nti bo okulonda kwatandise mu budde nsobodde okufuna results zaabwe era wano omukulu Kyagulanyi. Omukulu Kyagulanyi afunye obululu 434. 434. Esebo. Omukulu Katumba n'afuna akalulu ke kamu. Omukulu
Mugisha Muntu nafuna obululu bwe bubiri ate omukulu Patrick Obo Amuriati nafuna obululu busatu mukulu Nobert Mau nafuna obululu bubiri ye President Museveni nafuna obululu 7 mpulira esewo polling station yensembeddeko eno omukulu President Museveni polling station ya Mizinga polling station eno era eri mu Nyendo Mukungwe mukulu Museveni President Museveni afunye obululu 1014 ye Kyagulanyi nafuna obululu 416 damugumu sebo polling station eno gyenjogerako ya Mizinga eno teina oba eri polling station yemu omukulu Kyagulanyi afunye obululu 416 omukulu President Museveni afuna obululu 1014 naye bwe tutunulira okulonda nga bwe kutambudde mu kibuga Masaka bwe tunulira Balakisinga eyakasajjagirwa eno era amawulire galaga gakyalaga nga Nuupu weridingayo otunulira ekibuga nga Nyendo jukira Nyendo eno emanyikiddwa nga ekibuga etawuni akatundu Masaka kavaamu ensenene era abantu balowooza nti ensenene oba bazirundira Masaka ne zivaayo ne zijja e Kampala era otunulira nga wano polling station nga bwe ndazikusomedde muri Binyonyi Kanyirikiti era zino zonna zibadde ziraga nga utuviridde ngo kusinzira ku byetugoberedde ebirali byankomeredde kiyinza okugenda maaso n'okukola ki n'okutegeeza era kitegeeza nti performance ebadde ki ebadde y'amaanyi nnyo huutu n'abatuwuliriza ludda ku ludda lw'ababaka ba parliament omukyala ku saidi y'abakyala era of course munakina KNUP omukyala Shamimu Malende munamateeka n'agenze maaso n'okubeera ng'ensonga badde azitambuza bulungi aludda ku kuvuganya ku bubaka ba parliament bannakibiina KNUP babiri fakti babadde baliyo nga bataano yes abadde bavuganya ku kifo kino nga bonna bakkiriza mu kibiina KNUP naye lwakiri babiri omukulu Sulaiman Kirandala kosaako n'omukulu Muhammad Segirina bali bagenda maaso n'okubeera nga batambula omu akulembera mulala akwata ekyokubiri bubadde ogenda maaso n'okubeera nga ogeza okugobera result zibadde zigenda maaso n'okutambula nga twaganya ffe tugaba byankomeredde naye ekifo ntisobola okubeera nga tukusigira Munnayuganda tuwuliza so kibiina KNUP mu Kawempe North babadde bakyakukolera ddala bulungi nnyo nga oyinza okirowoozaako ate Kawempe y'omumaserengeta otegeddeyoko yes Kawempe y'omumaserengeta nayo ensonga zibadde zitambula mbaddewo ku polling station ya St Francis wansi nga mu Bugarani zone eno wansi yes nayo agona kutambudde bulungi era obutafaanagana omanyi voting syndromes zifaanagana ya Kawempe eri eno kiba kizibu nnyo okwawula bintu ebeera mujjukira bakuba mbadde sagala kuzeeri mabega naye okulonda kufaanagana nnyo kizibu nnyo Kawempe ono okuba yavaamu nduzamu sekunda kwali kwa 2-1 omugenzi Medi Kagwa Jimedi Kagwa buyava mu parliament biseera byali mukulu Sebuliba muddu awuli agenda maaso n'okubeera ng'amuwangula nti bano baali bawangula omugenzi kati Jimedi Kagwa n'ava mu parliament ekibiina ky'enyalo kimaze emyaka kati kigenda ndowooza mu 2 n'omusobyo guno ogenda kuba ndowooza gwa 25 nga tebalaba nti byabwaka ba parliament ku saidi ya Kawempe South entebe badde ejja yeetooleramu baludda government ava machi nti bajja mu numbers Kawempe emanyiddwa nnyo okulonda opposition yes babadde bajja mu numbers tebajja ninga bagenda okumaliriza era nga obuli obuludde oluvuganya agenda maaso n'okubeera nga wangwa nayogedde wali emisala nga okolako interview nakutegeeza nti Kawempe South ina abesimbyewo olumusi bwe kibiina kyakiikiriddwa kyaleese omuntu agenda maaso n'okubeera nga kigenda ekibiina kya anti kinayo omuntu aze okuvuganya kibiina kya Kosovo Party okimanyi yes kirina omukulu bamuyita Cyrus Anguzu yes gyali ekibiina ekya Ecology Party mukwano gwange Lathan Gahongo bamuyitanga ga kawunga bwabimanyi mukwano gwange yabimubuuza nga amanya sibo mwaliza buwaliza so bagamuyitanga eri abalonzi
Raja abadde nnyo mu bantu nga abantu bali babayite bamutegedde oba abadde mutegero omundi omulala okusinza ku singa bwesikira amaaso n'okujja so abaze okuvuganya bangi kuliko omukulu owa NRM Solomon Mayanja Pastor Solomon Mayanja kyali abadde avuganya musajja anyirira ki anyirira nsimbi uyita era ennaku ezo abadde ate ensimbi zibadde bweziri kubanga zigabira ku bavubuka ne bakola ki anyirira nsimbi so okuvuganya okubaddeyo naddala bali nga tuli mu kampeni naye tugendedde mu kalulu lwakiri tujja kusiga ekifaananyi tugenza ogenda mu kalulu nga lwakiri abali mu reesa babiri bebagenda maaso n'okwogerwako munakibiina kya FDC incumbent Mubaraka Munyagwa mu Serunga Mugati gwa Bata akosaako ne Kazibwe Bashir Mbaziira bagenda maaso n'okalhaji badde bagenda maaso n'okuvuganya olunaku lwaliro okusinza ku nga bazigenda maaso n'okubeera nga zijja awubadde ku St Francis